Kadama TV katusooke tuwulize Kadaama ono alina ky'ateesa ku nsonga ezitambula ku bakadaama ku offisi na kiki ye nga omuntu ky'alisuubidde ekyalibadde kituufu okukola. Halo nnyabo oli Kadama TV. Hello Mr. Kadama TV, nkulamusizaako nnyo ssebo, weebale gy'otuusaako engalo, nkwebaza olw'okutuusa eddoboozi ly'abakadaama. Nsaasira nnyo bakadaama abayita mu buzibu obw'enjawulo omuli okunyigirizibwa n'obulwadde. Mukama nsaba abateekekewo ekisa kye abalwanirire buli omu embeera gy'ayitamu. Mr. Kadama TV, ndabye ku mwana muwala oyo gwe baafusaze ebiso owa poliisi. Mr. Kadama TV, abantu beeno buli maka galimu abapoliisi abaami ennamba esinga, kati tebakitwala nga nsonga olw'okuba nti bakola emirimu gya poliisi. Mr. Kadama, era obubaka bwange bwenyinza okuwa gavumenti, woofiisi ezitafa ku bakadaama nga bafunye obuzibu babaggyeko layisinsi. Kadaama singa yeekubira enduulu n'atuusibwako ebisago mu mbeera efaanana bw'etyo nga tebafuddeeyo, eba eyo ekyakola ki? Eba ekyaweereza eggwanga woofiisi eyo? Beesuuliddeyo ogwa naggamba, tebafiirayo ddala. Ensonga ey'okubiri, training. Mpuliddeko omukyala akonyeeko ku kya training y'omukyala omusomesa eyajja eno nga si kusomesa ate nga bamufera ne bamuteeka mu bwakadaama. Nina ne sisita wange era naye yajja nga aze kusomesa, okwekanga bamutadde mu bwakadaama ng'ate bwasomesa ate abaana bawaka naye ng'omusaala bamuweera gwegumu ng'ate akola emirimu gya mirundi ebiri. Ne ndaba ng'era awo waliwo okunyigirizibwa. Mr. Kadama, training. Twagenda ku training naye ku bye baatusomesa ku training okutuuka eno nga si bwe biri. Baatugamba nti bwe mutuuka eno bakuwa loomu, bakuwa ebyokwambala byonna, ne batugamba n'okutugamba nti ye engoye otwala wa? Kwata obugoye bubiri lw'oyambadde n'olulala lumu oluteeke mu nsawo ne bunnika nga bw'obwo obutonotono, eri bajja kuwa ebyokwambala. Balina ebintu biyitirivu nnyo, balina ssente bagagga, naye si bwe kiri. Amaka agasinga obungi, ennamba esinga tebawa bakadaama byakwambala. Mu biseera bya winta bakadaama bafa empewo. Mr. Kadama TV, tebabeera na byakwambala, tebabeera na byakwebikka. Ku training baatusomesanga ne batuwa empapula zitwagulanga 3,000 nga zirimu abantu bano we beeyisa, ebintu byawaka, amannya ge babita bikinga ebyo, naye okutuuka eno nga bitono nnyo, ng'olulimi lwe baatusomesa ku training lwawukana ate n'olulimi lw'eno, ng'ojja omanyi kirala nti kalo tebagiyita bwe bati, okutuuka eno ng'ate bagiyita bwe bati. Kwegamba nabyo nga bikola ki? Bikaluubirisa abaana bayitidde ku training. Mr. Kadama TV, omulanga gwange nze mbadde nteesanga era nga nsaba nti training bw'ebeerawo e Uganda bateekengawo omuntu eyali ayise mu bwakadaama abeereko awali training, bamuwe omulimu ng'asomesa abakadaama ebikwatagana n'eno. Oba sinakindi woofiisi okulondoolanga abaana emanye omwana bamuwadde loomu, bamuwadde ebyokwambala, bamuwadde omufaliso. Kubanga bajja ne bakuwa loomu nga teriiko kisumuluso, bayingiranga bwe baagala. Singa omwana oyo gwe baatuusizaako obulabe nga yabadde nga loomu yeeko ekisumuluso, oba oliawo bwe yayirabye ng'embeera ekalubye yalibadde yeesibirayo munda. Abantu bali ne bakkakkana, naye loomu ebeera eyasamye. Ate abamu bakadaama nze manyiiko 3 be najja nabo mu kampuni mwe twayitira, tebalina waakwebaka.
ebyokwebikka bamuwa akantu kayaya tebamuwadde bintu bya mpewo kakapeti Mr. Kadaama ne bawa Kadaama omuntu akola okuva ku makya mpaka obudde okuziba ate n'akola n'ekiro nebaka ku saa 6 ogw'ekiro akooye ogwa kakapeti bamuwadde kakapeti olusi nalukububo si kisenge ng'agwa kakapeti wansi kweyebaka naye abantu bano wasobolera okugula omukozi okuva e Uganda abatasobola kugula kafaliso mukozi kwasobola kwebaka omuntu agamba atya nti njagala omukozi naye nga talina kisenge mwagenda kumususa Mr. Kadaama aba ofiisi babeko n'ensonga nyingi ze baba batunuulira Mr. Kadaama bano abantu ng'era bannaffe boogedde nti tebanaaba kituufu tebanaaba balirirwe tebasenya n'abeera ne Kadaama olya onywa naye nga tasobola kuwa kasenya tasobola kuwa ddagala ly'amannyo tasobola kuwa sabbuuni bakadaama gye bali bangi nga tebaweebwa sabbuuni waakunaaba naye ng'omuntu okola okuva ku makya paka obudde okuziba nga tonaaba olw'okubanga nti nabo tebakola ki tebanaaba naye nze neebaza Mukama nti sabbuuni bamumpa naaba naye ng'abaana obawulira ng'agamba nti ze tebampa sabbuuni tebampa bisigo byakwesiiga nina sente zange mbagamba nti bangulire kino tebakireeta bw'omugamba nti mbagamba nti ntwala ngule ebisigo ngule sabbuuni tebakkiriza kwegamba balina n'ettima obeeraawo kubanga oli Kadaama naye singa ofiisi ziba nga zifaayo omwana n'agamba ba ofiisi nti bate babingulidde nze bantwale mbyegulire ni ofiisi ne boogera ne baboosi twala omuntu oyo alina sente ze yegulira ebintu bye yeetaaga ngamba nakyo kyalibadde kiwa amakulu naye aba ofiisi basudde ennyo obwannaggamba kati omwana oyo gwe basazeesaze aludde ng'abakubira omulanga bw'anaamala okufa ng'olwo bagamba nti basonda sente zizza omulambo balimba nnyo beddeko Mr. Kadaama TV n'ekirala woofiisi bwe baba baga amateeka n'etteeka ery'okuwa bakadaama emmere gye baliddemu baliteekemu boosi ajja omukozi ku woofiisi ng'akimanyi nti omukozi gwetwala munnayuganda talya mmere endyemu balina omuze abawalabu bajjula emmere bwe baliba nga mukolo bwe baliba nga bakyazisa abagenyi abaami ne balya abakyala ne balya abaana eminyira baabo tebanaaba mu ngalo nga bagenda okulya bonna oba badde yetakula oba babadde ku ki kasita emmere ejja baba ng'abatalyangako ne basooka batogaatoga emmere eyo ne bagikwatamu bye banaalya bye banaabao ne bye bataamaleewo bwe bamala bakadaama nti mujje mukole ki mulye oba nga bakuwagwa Kadaama oli ffe waffe Uganda tetulya bintu ebyo baliddemu tetulya bintu bikwatemu ekyo nakyabeere nga boosi akimanyi nti nzijja omukozi ku woofiisi naye nyina okumuwa emmere etali endyemu mulimu abaana ng'ajja kubigaana awaka tebamukkiriza kukwata ku kintu kukifumba akole ki akirye kati enjala olw'okuba nti ebeera emuluma talina kyakukola naye kanga ng'abiridde naye ng'abiriridde mu bugubi mu kunyigirizibwa talaba ki kyayinza kuzzaako oluusi talina na ssimu baamuganda essimu talina waaneekubira omulanga n'ekirala Mr. Kadaama TV abantu bano abawalabu bwe tubalojja tuyinza n'okusulawo ne tukeesa ebyabwe tebiggwayo ebimu byo tulina okubigumira ne twebeereramu abantu bano abawalabu bw'onyiigagana naye ne mufuna obutakkaanya omanyi kyasooka okukolera ng'akuggyako ku wifi jjukira nti abaana abamu tebalina namba zeeno ekyo nakyo bakibagambe nti bw'oba otutta omukozi muggulire layini sinakindi ofiisi zennyini ziwa abaana layini okuva ku ofiisi kuba layini siza ssente nnyingi ziwa abaana layini omwana atambule ng'alina layini y'ensi mwali agende nayo ng'ate bagimutere mu ssimu bw'aba ng'alina essimu bagimutere mu ssimu nga bagikyusizza mu lulimi agende ne layini tebawa baana layini enamba esinga obungi kati ne baba ng'abaana bakozesa layini z'e Uganda bw'asowagana naye ng'akujja ku wifi tolina layini yeeno nti onookuba essimu kati obuzibu ne bubeeraawo abaana bangi era bali mayumba eyo nga balina obuzibu obwo nga talina bwana erwanako talina layini
bwe bamala okuggyako ku wifi ng'enzi gye basiba batambula n'ebisumuluzo bwe batyo bwe bakola abawalabu nga bwe baba naafuluma kubanga mwasowaganye nga basibawo enzigi zonna ng'obeereyo munda batya nti todduka batya toyogera ku ofiisi embeera ng'eyo bingi